sharing a video eno olunaku president lwe yatulaga documentary kwolwo lwennyini olunaku tuyina baganda baffe abawala bawamba kuliko ne muganda waffe Owen tubadde tunoonya era ndowooza video eno yegenda okubreakinga okusobola okumanyisa abantu bano abantu we bali. President bw'ataddeyo President yataddeyo posti essaawa zino gye zivuddeko osobola ogikeberako y'empya eya President gy'ataddeko nti balooya baffe bagezezzaako okunoonya where about Muwanga Owen naye n'okutuusa kati n'okubeera nga tebannalabika. Muwanga okuva lwe yawambibwa nga talabikako takubikako kya mulubaale nga famire temanyi balooya tebamanyi ekibiina tekimanyi. Olunaku olw'olwaleero kale kibinnyo kibi ddala nti mu kaseera nga bannayuganda balaajana abantu baabwe bawambibwa babuzibwawo mu kaseera nga tukyanoonya 18 ne gye buli eno abakyasattiza bannayuganda beebuuza nti abantu baffe baalagawa. N'olwaleero tewali amanyi mayitire gaabwe era tewali akakasa nti ddala baliddamu okulabika kubanga batuuka mu makooti mapoliisi ag'enjawulo tebaliiyo, ne bagenda mu makomera ag'enjawulo tebaliiyo. Abaasibwa bo baasibwa era baleetebwa mu makooti ne balabikako ne tutegeera nti abo ddala gye bali mu kkomera, naye ate bano abaabuzibwawo nga bawambibwa zi drone eri amanyi gye bali. Tuba tukyali ku abo 18 be tukyakaabira. Ate olunaku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yalaga firimu ye ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule bwali tebuli busa ne bawamba abaana abalala 3 nabo gye buli eno kati wiiki nnamba buli omu yeebuuza nti ani yabatwala, baatwalibwawa, ye ensonga ki yabatwaza. Tubadde tukyebuuza ensonga eyatwaza abaana abo nga bangi bakyebuuza nawuwe watuufu bayinza okuba nga bali. Amawulire agakafuluma ku kubuzibwawo kw'abaana abo gaagano gafunise. Teweerabira nti tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'Edduwa. Haji Ssettuba mukubireko gw'ayagala okugenda ebweru omutegeeza ensonga zajja kukuyamba nnyo. Gw'anoonya emirimu omukubireko akusomere ku ddwazi ogenda kufuna omulimo. Naawe abonyaabonyezebwa endwadde ez'enjawulo z'otategeera kubirako Haji Ssettuba bw'anaakusomera ku ddwazi tojja kusigala kyekimu. Essimu nno kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Kubirako Haji Ssettuba omusomi w'Edduwa abeere ng'akuyamba. Katuwulire ebikwata ku baana 3 abaakabuzibwawo otegeere nawe watuufu bwe baateebwa. Agambye Kalabigo oba bwe bakiyita. Olunaku ezo zonna kaweefube w'okunoonya Owen n'agwa maliri. Balooya baffe okuva ku kitebe kya National Unity Platform batambudde buli wamu wonna nga omusajja oyo akwekeddwa Owen Muwanga ng'akwekeddwa. Olunaku olwaleero mbadde ndi awo nenfuna ssimu okuva ew'omuntu omu ne tubaako bwe tuconnectinga. Kati olwaleero mba ne munteereko ne President mbadde simuteereddeko message nzize buzi kipayopayo munsonyiwe President wange ansonyiwe sitaddeeyo message nzije kipayopayo naye nga amawulire agaliwo olunaku olw'eggulo ku ssaawa 11 olunaku olw'eggulo lwabadde olwa Friday lwe twabadde ku kitebe lwe baatikidde Chairman Nyanzi Diguli. Twabadde ku kitebe ffe nga tukola birala ku ssaawa 11 zaagenze okuwera nga drone ejjudde abasirikale abakutte emmundu empanvu ennene n'empanvu entono n'ennene empanvu n'ennyimpi baakutte ekkubo ne bagenda mu maka ga Owen. Nkuwa message entuufu yennyini naye nga otaddeyo. Wedda manyi kye wakoze.
So olunaku olw'eggulo mu nsonyiwe mukko waliwo ali mu studio wanansumbu okusobola okuteekayo aba YouTube essaawa zino tetuliiko naye tugezaako bateekerayo waliwo aba YouTube bambi baganda bange ababeera tebafuna message zino zetuwaayo kubanga tebalina VPN. Waliwo n'omusajja omu eyambuuzeeyo mu kyalo Facebook bane mukyasobola tetukyabalaba munnange ya Facebook engeri gye bazijjako ne mugamba nedda kola bwoti ne bwoti. So abali ku YouTube tugezaako okulaba nti tubateekerayo olunaku olw'eggulo emmotoka eya drone ngejjudde abasirikale ngejjudde poliisi nga mulimu military poliisi eya bulijjo nga mulimu n'amagye nga mulimu ossi w'ekyengera nga mulimu chairman w'ekyalo eky'omuvubuka oyo yennyini omuyambi we deputy we gwe bayita Max. Muwulirize ebigambo bino. Olunaku lw'eggulo ku ssaawa 11 drone ng'erimu abapoliisi, erimu ab'amagye, erimu ossi w'ekyengera, erimu vice chairman w'ekyalo omukyala gwe bayita Max. Bagenze mu maka ga Owen. Gwe wuliriza wano, gwe bakyawamba, gwe basuubira okuwamba, nange gwe basuubira okuwamba, ffenna tuli wakati mu kuwambibwa. Wuliriza wano ng'olina amakaago. Bakutte Owen Muwanga omwana waffe owa National Unity Platform ne bamukuba ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala mu Makage nga ali ku mpingu. Owen eyalabiddwa mukyala we n'ayinguka amaziga, mukyala we ali olubuto olukulu yayungusa amaziga ng'alaba bbaawe gw'abadde amanyi si y'oli. Baakuba Owen nga gwe bw'oba omanyi Owen nga wamulabako omulundi gumu oyinza obutamumanya, wabula mukyala we lwatunudde ku bbaawe n'ayunguka amaziga. Abasajja baavudde mu mmotoka ne bayingira abamu ne basaasaana ebbali w'ennyumba yaabwe. Olwo vice chairman gwe bayita Max, omukyala gwe bayita Max. Eno message oyinza okuba tonnagifuna ne president ayinza okuba tannagifuna ne kanjikuwe wano ne president munteereko. Sorry Mr. President, sisobodde saagala byakutaaginga wano, saagadde byakuweereza gundi. Message njitaddeyo mu group wali naye Madam Sonko ogamba otya, Betty ogamba otya. Bwe baatutte gundi Owen olunaku lw'eggulo ewaka ng'ali ku mpingu, baabadde ne poliisi. President otaddeyo, tubadde tunoonya omuntu waffe, kituufu nga tunoonya omuntu waffe nga talabikako. Amagye gonna nga geewakana, poliisi yonna nga yeewakana. Naye olunaku olw'eggulo LC y'ekitundu ng'eri wamu ne poliisi ossi w'ekitundu nga baliko n'amagye aga bulijjo ne poliisi eya bulijjo, bakutte ekkubo ne bagenda mu maka ga Owen Muwanga mu Nup Eyawambibwa. Abasajja n'abakazi beetoolodde ennyumba, abalala ne bayingira omulundi gumu. Bakutte ekkubo, wulira wano akakodyo, bakutte ekkubo ne bayingidde mu nnyumba omulundi gumu. Abazze abalala abayingidde nga bayina emmundu, n'abasigadde ebweru nga bayina emmundu, nga baleese omuntu omu Owen Muwanga atalina wadde emmundu. Ne bayingira mu nnyumba. Kati mu kuyingira mu nnyumba nga bazze kwaza naye nga tebayina warrant of bagita batya warrant, search warrant. Ono Ivan Amakulu ogamba otya mukwano? Mutesi otaaginze president tomutidde, nze sitaaginga president, ntaddeyo Butesi message. Bayingidde mu nnyumba ne batandika okufeffetta buli wamu. Ekyennaku ekinnuma ng'omusajja ayiiya kasente taliiwo. Abasajja baakutte sukaali ne bamuyiwa mbu nga banoonyaamu
ebyokulwanyisa byembagamba mbawa detailed entuufu ezaddala ezitalimu wadde okwongerako. Bakutte sukaali, bakutte omuceere, bakutte obuwunga, buli kintu kyonna ne bakiyiwa mbu nga banoonya ebyokulwanyisa Owen byayinza okuba ng'akozesa ku National Unity Platform. Bakutte sukaali, ne bakwata omuceere, ne bakwata n'obuwunga, ne babiyiwa okubula okulonda akuuma kamu ku kamu, akaweke kamu ku kamu, okusobola okuba nti banoonya ebyokulwanyisa, banoonya ebintu ki ebiyinza okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti nga bamututte mu kkooti. Baalinnye waggulu olw'okuba omukyala yabadde muzito, yasobodde okubaawo n'omwana eyasoose mu siiringi waggulu, ne bakebera mu siiringi. Naye bano abayingidde abalinnya mu siiringi, waliwo leda abali mu kinaabiro, waliwo abali mu gundi, waliwo abali mu gundi, buli wamu nga bagendawo. So ng'omusajja ng'omukazi talina ng'ali mu ntiisa nnene nnyo, talina bw'ayogera ne bbaawe, nga waali awo, naye ng'enjogera gy'asobola okwogera ne bbaawe bonna bwe bali bamwegesa amaaso. Ne banoonya omukyala alina by'atunga kyalaani. Omukyala yakutte, bakutte obuntu, waliwo obuntu obwo obubeera ku mapeesa obwo, ne babunojjola bwe bajjako awo nga batungawo empiso weetayita, ne babukwata, ne babutwala, ne babuteeka mu kaveera nga ebizibiti ebitali bino bya Nuupu, abatunga mu bimanyi. Ne bakwata, ne bagenda munda mu kinaabiro. Omusajja navaayo n'akantu nga kawanvuyirivu nga oba omuzingoonyo guno, kantu nga kawanvuyirivu bwe kati, naye nga kaliko siponji, nga kali mu kinaabiro, nga kabadde mu kinaabiro, naye nga kaliko siponji nga kalabika kagondagonda. Wabula ng'omukyala takalabangako, wabula ng'ate mu kinaabiro wasooseeyo abantu. Akantu ako bwe bakajjeeyo ne bagamba tebakategeera, naye nga kasiponji kalinga muzingoonyo guno. Oba mutegeera kye njogera, nga kalinga muzingoonyo guno. Era baakakutte, ne bakateeka, ne bakalapinga bulungi nnyo, ne bakateeka mu bintu by'ekizibiti ebinaakozesebwa mu kkooti nga bamututte mu kkooti. Of which tetwategedde poliisi, tetwategedde maje, tetwategedde balakisi wonna muganda waffe Muwanga Owen we baamuteeka. Era omukyala teyasobodde na kwogera na bbaawe kumutegeeza nti kubanga babadde bamutunuulidde ng'amaaso gamuli kuli, feesi y'omuvubuka eri swalen, enkuba gye bamukubamu nga n'okutambula okuwenyera. Poliisi y'emu evuddeyo wano wonna bw'otunula mu kyengera, bw'otunula luddawo wonna ne yeewakana nti tebalina Owen. Njagala okukakasa General Public kati ne President wange omulungi, Secretary General wange Davis Rebus Rubongoya, baloya Bashamimu Malenda, Bakatana ne Basegona, bonna ng'abakwatibwako mu department zonna, nti Owen yaleeteddwa mu Makage olunaku olw'eggulo ku ssaawa 11 eggulo Friday, n'atwalibwa mu Makage basobole okubaako ebintu bya planting. Kirowoozeka n'ekitali nti kirowoozeka, omukyala agamba akantu ke baatutte yakatidde, kubanga akantu ke baatutte abadde takamanyiiko. Abasajja abagenze mu kinaabiro si kyebweru eky'omunju gye baakajje, of which omukazi yenna mu kinaabiro, abakazi munanjulira, abakazi ababeera mbi bw'abaana aba akwata buli wantu wonna. Abakazi baffe mubamanyifu, abasajja tunaaba bunaabi, naye omukazi ayonja ekinaabiro kye. Naye akantu akenkana ng'omuzingoonyo kuno baasobodde okukajjayo nga kaliko ne sponji, ne bakatwala, ne bakwata n'obuntu bwe bumu, ne bakwata n'obuntu obulinga obubeera wano ku mapeesa, bwe basalaasala wano ku mapeesa, nga badidde sukaali n'omuceere n'obuwunga ne babiyiwa. Nasobodde okugamba omukyala nti fuba okulaba nti ebintu ebyo tobirya. Omukyala n'agamba tetwabadde na kyakkola, ye sukaali twamunywedde, ebirala bye tutannalya. Naye olw'obulumi n'ennaku gye balimu n'obwavu obuliwo mubagambye omukyala wa Owen, mukyala mufumbo, mukyala wa Owen
mukyala wa Owen alina olubuto lukulu tebalina wadde 10 okuva lwe basiba baawe yabadde alabirira ewaka. Family eyo bazze bagitawaanya nga waliwo ne jjejjaawe taatawe si jjejjaawe taatawe yawambibwa buwambibwa kati emyaka egisukka 4 era yawambibwa magye gano era taddangamu kulabika nakakati emyaka 4 oyo afaananidde ddala kitange era nga bwe baamubuza era ebintu bye bwe bito bwe byatundwa. Banne abaatoloka abali mu nsi z'ebweru waliwo abaatoloka obutolosi wana abamu baali bakola mu mawulire ga New Vision. Abamu ku booluganda nga omu ayita jjejja Owen ayita omukyalo ono jjejja yali akola mu kitongole kya New Vision. Ekitongole kya New Vision nga babagamba muyina okukola bino. Omukyalo oyo yasalawo okudduka okubeera nga omulimu gwe ogw'amawulire bamuteekako ebintu by'alina okuwandiika era baatuukanga ekiseera nga bw'alipootinga amawulire bamugamba ne batandika okugamba nti ono tetukyamwetaaga alipootinga amawulire gano. Era mu mbeera eyaliwo omuwala yasobola okwesimattula n'adduka. Waliwo abantu abamu era abaakolanga mu New Vision bali kwasayiramu. Waliwo baganda baffe abamu abaalinga mu bigundi bya Seemwayi nabo bali kwasayiramu mu bitundu eyo gye bali. Abantu abamu bwe baafunye amagezi ne bamugamba nti omanyi kyoba okola ne bagamba omuntu omu nti kubira ennamba eno kuba n'ennamba eno kuba n'ennamba emu n'ennamba eno ne bamugamba nti okukuddiza Owen nga mulamu tuwe miliyoni 4 nga bakuba mu bitongole bya gavumenti munda. Nkugambye omukyala yali akola mu New Vision aliyo n'abantu abamu abadduka kuno abali kwasayiramu nga bali mu gavumenti baakubye mu gavumenti eno munda. Era bwe baakubye mu gavumenti munda omuvubuka ne basaba miliyoni 4 ono n'abagamba sente tazirina n'atandika okubeera nga abatawanya ng'akuba ssimu. Era kwe baasinzidde endowooza okuddusa Owen okumujja mu safe house okumuddusa bamutwale waka babeeko waakiri ekisango kye bamukola ki ekisango kye bamuteekako. Owen n'aleetebwa ewaka ne bakola saaki bamuzizza mu gundi. Wakati mu kutya okw'amaanyi tewali yasobodde emmotoka yalabikiddwa nga drone naye ennamba mu kutya okwabadde wali ng'emmundu eziri wali. Erosi wa gundi kandabe wano ekyalo ekyemukyengera kambawe ekyalo wano ekyalo ekyomukyengera ekyalo kamalo kifuna wano ekyalo kyenyini ekyalo kinvudde mu mutwe naye kankibawe wano ekyalo ate nga omuvubuka waffe ono Kansala ku LC3 otyo Nabaziza Kyengera ekyalo bakiyita Nabaziza Kyengera Kansala ku gundi ku kaadi ya Nup ku LC3 side eyo. LC1 kulemberwa chairman erinnya lyesifunye wabula nga vice we Maxi omukyala be bamu abazze waka mu abali ekyengera mu mpulira abali enabaziza abampulira ku Map Media abatakitegedde abali enabaziza mugende mubuuze chairperson office ya chairperson eyekyengera eya Nabaziza omukyala deputy gwe bayita Maxi yabadde mu makaga Owen amanye wali muganda waffe wali Owen Muwanga. Poliisi y'ekyengera OC owekyengera amanye wali muganda waffe bwafa oba muganda waffe bwakola ki bazze waka ne bakola search basobole okuteekawo ebisangosango babimuteekeko. Gwe muganda wange ali ewaka nga bazze waka waakiri bamenye luggi toggulira basajja abo nga bakutte omuntu wo nammwe abandaba wano nga mmwe muli ba maapu munvunaanyizibwako. Bwe bakusanga tonaggulawo toggulawo sooka okuba enduulu. LC kyova olaba nti LC baazigaana
LC baagaana okuddamu okulonda. LC they know much. Kana akazito olwakateereddwako nga ne president ataddeyo mu ssaawa 2 president ataddeyo post eno. Mu ssaawa 2 president ataddeyo post eno. President agambye bw'ati Comrade Mwanga Owen, the LC3 councillor of Nabaziza Kyengera, who was abducted around Rubiji on Friday last week, remains missing for the 8th day running. He was abducted last Friday by armed men traveling in a motor vehicle registration number UAL 119V as he returned from attending the public screening of our documentary Bobi Wine, the People's President. Efforts to find him are yet to yield fruits as all security facilities our lawyer have been to claim not to have him in their custody. We remain committed to tracing for him and demand that he is produced before court if he committed any crime. One day this operation will end. Oyo president abiwandise mu Lunyanyimbe n'abitegeeza bw'atyo. Baganda baffe president bw'atyo yabiwandiise nti babadde bafuba okulaba nga banoonya naye nga tennavaamu bibala mu kunoonya kwabwe nga kuvugwamu butaka. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okukakasa okukutegeeza mbutongole nti musajjawo Owen Muwanga Kansala LC3 ku kyalo Nabaziza Kyengera eyawambibwa ennaku z'omwezi nga 8 ennaku last Friday olwaleero ng'ayingidde ennaku 8 olunaku lw'eggulu abasajja baamukutte ne bamutwala ewaka ne bakola saaki. Mu saaki yabaddeko vice chairperson ow'okukyalo gwe bayita Max, omukyala gwe bayita Max, kwabaddeko Ossi w'Ekyengera, kwabaddeko n'abasirikale bonna nga bakutte emmundu, kwabaddeko poliisi n'abasirikale. So tebaddamu kubafuulinga nti si be balina abantu. Kati kye twagala okumanya baatutegeeza ennaku ziri emabega nti Nup bwewamba n'ekwata ne Ossi kwegamba Nup Ossi wa Nup LC1 wa Nup n'abo bonna n'abasirikale bonna ba Nup nga bwe twabulidde wali ennaku emabega wali nga waliwo abatubanja eddwaliro. Kati ekitegeeza ffe twatekinga dda control, ffe bannanyini poliisi, ffe bannanyini magye, ffe bannanyini LC, ffe tulina emmotoka eziwamba abantu n'emmundu. Kati temukiraba nti obwongo bwammwe Owen ne bwafiira wano LC y'Enabaziza eri 100% ekimanyidde ddala omwana waffe waali Owen. So kakati olunaku lw'okunoonya omuvubuka ono okumuleeta mu kkomera okumuleeta mu kkooti olwo lwe tulindiridde. Ne balooya baffe Counsel Shamimu Malende kindly please kangezeeko wano ndabe oba nsobola okufuna ku muntu wano gwe nsobola okukubira ku layini wano naye nja mufuna wano kamale okuva ku live wano neme mukubirira ku live. Bwetulyo bwe tuli gwe wenna ng'obuliddwako omuntu wo oba omuntu wo nga tannalabika nga tamanyi. Bano abasajja oba oyina kimunju n'akambe bakakwata ne bakadalapinga ne bajja n'ebyabwe nga ludda waliwo era muganda waffe gwe bajja ne bakwata gwe kasabajja ewaka otyo n'olunaku ffe lwe baatukwata ekalangala era baatugjamu munnaffe omu gwe bayita ddoboozi lya Uganda Muhammad Nsubuga ne bamuvuga okumujja e Masaka ne bamuleeta eno. Bwe baamutuusa era ne bakwata magazini y'amasasi oba bagaali amasasi oba magazini y'amasasi ne bagiteeka mu kasasiro era naffe ogwo omusango baatuteekako nti baatusanga n'amasasi. Ebyo nno bannayuganda tulina okwegendereza abantu be tudiiringa nabo nti bawamba omuntu ate ne bamusibako ebisangosango by'atamanyi nako. Basobola okusibako emmundu kubanga banoonya engeri gye babrandingamu NUP nti kibiina kyabayekera kikyabalumya emitwe nti beegendereza nnyo obutego bwabwe babugwamu. Banoonya ekyokukola ne kibabula ne bakozesa LC y'ekitundu. Era mmwe buli ali w'oli ng'omanyi LC y'ekitundu ogyesiga, gyesige nga mukyanyumya museka
naye onoofuna obuzibu nga buno ne bakwata abasajja bano ate LC egenda okukulyamu olukwe ewuwo bakwekeyo ebissi ebisobola okukuleetera obuzibu mu bulamu bwo bwonna. Bagusiba ku NUP nno nti badrooni ezo zibeera mu bantu be NUP be bawamba abaana naye zizo bakugambye mutambuliramu ba OC mutambuliramu aba LC y'ekitundu kye tutamanyi nti oba abo bonna baba bakwatagana dda n'ettiimu ya NUP nga bwe batambula okunoonya abantu ab'okuwamba. Ekyo teri akimanyi, Mukama yekka yasobola okukitegeera. Buli wonnyika engoye bw'oti n'onyigamu bw'oti n'olaba ebyovu ng'ate biyiika eno waggulu omanya nti ekyovu kinoze. Kati bannange buli kyonna kye muba mukola muganda waffe ekituufu kiri bwe kiri nti akazito kateereddwa baasabye miliyoni 4. Oyo gwe bakubidde essimu yasabye miliyoni 4. Omukyala n'amugamba nti kyenjagala okole nga sinnakuwa miliyoni 4. Njagala kumulaba nga mulamu. Oyo omusajja n'agamba kanoonyeeko ne yeebuzaabuza tulabe kati tunnamufuna ne batakitinga omulala bagenze okulaba ng'omukyala abali bubi. Omwami oyo ne bamukola ki? Omwami oyo ne tukuyita kusesema kwe bakwata omuntu ne bamujja mu kkomera mu kaduukulu ennaku zonna 8 kati tubale ennaku 7 ne bamukwata ne bamuleeta ne bamusuula ne bamuleeta ewaka baceekinge. Abamu babakwata ne babasuula busuuzi, abamu ne babatwala butwaze mu makooti. Kati ono banoonya ekyamukwatisa nga bibaswaza. Kati banoonya wakiri ekyamukwatisa bateekewo nti twamusanze na kino ewaka.